محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أو ولو كره الكافرون. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفس أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا إلا المتاع الغرور. Aboluganda abakkiriza atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matendo amalungi ng'ate gonna majjuvu agatali mbukendeevu. Allah tumutendereza oyo Allah yatulungamya n'atuluŋŋamiza ddala ku kkubo eggolokofu erya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah nga ye ddiini Busiraamu. Era omuntu omusiraamu weyagale mu buli mbeera yonna osobola n'okwewaanira ku balala olw'ekyengero ekyo Allah tabaraka wa taala kye yakuwa. Tusaba Allah subhanahu wa taala atukingiriza obubi bw'emyoyo gyaffe. Omwoyo bwe gubanga guyina kye gukulagira ekitali kirungi, beera ng'ogezaako nnyo okugufuga. Abooluganda abakkiriza, gezaako nnyo okufuga omwoyo gwo guleme kkubuza gukutwala mu bintu ebitali birungi. Ate tusaba Allah abeerenga akuwa kalban hashian, omutima ogutya Allah subhanahu wa ta'ala, akuwe lisanan dhakira, n'olulimi olumwogerako nga lumutendereza. Abooluganda abakkiriza, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah yasaba edduwa eyo, naffe tubeera wano tugisaba: Allahumma inni ala dhikrika wa shukurika wa husna ibadatika. N'atugamba nti omuntu yenna Allah gw'aba abuzizza tewali asobola kumulungamya. Ne bw'olimulebetera ebitabo ebyenkanawa, omuntu oyo tajja kuluŋŋama. N'olwensonga eyo obuluŋŋamu buli lwe tubeera tusabe Allah abeerenga abutuwa. Tusoma mu surat al-Fatiha, ihdina sirata al-mustaqim. Allah tukusaba otuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, sirata alladhina an'amta alayhim, ekkubo lyabo be wagabira ebyengera, naddala nga kino eky'Obusiraamu. Ekyo kyengera nno ky'amaanyi, kisinga ebyengera byonna. Allah nkakasa n'omwoyo gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Allah asinzibwa ali omu yekka. Mu ggulu ne mu nsi na wonna Allah ali yekka. Allahu ahad alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tumusinze Allah subhanahu wa ta'ala. Nenjatuza n'olulimi lwange nti mazima nabbi waffe Muhammad muddu we era mubaka we. Allah yamutuma n'eddiini ey'amazima nga bwe Busiraamu, n'amuwa n'obuluŋŋamu nga ye Qur'anul Karim. Agyolesa eddiini eno ku magezi g'abantu abajja mu nsi ne beeteerawo ebyabwe. Omuntu atuula ku makya oba yeggalidde mu kisenge kye wonna w'aba atudde, n'ayiiya n'aga nti abantu bano mbateekemu kibakkirize, n'aleetawo ekidiinidiini, n'afuna obuwagizi, abantu ne bamugoberera. Naye Obusiraamu ye ddiini yokka Allah gye yatuma bannabbi n'ababaka bagyolese eri amadiini gano gonna. Newankubadde nga bannaffe abamu abatakkiriza bamushirikuuna, abo abagenda mu masabo, abasamize n'abalala abazaaza Katonda, bo tebagikakasa nti ddiini ya Allah, naye nga ye ddiini ey'abannabbi n'ababaka ila yaumil qiyami saa. Abooluganda abakkiriza, tusaba Allah okusaasira n'emirembe ku nabbi oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku banne bonna be yatambuza nabo eddiini eno okutuuka eno gye tuli.
Abooluganda abakkiriza, Allah atutegeeza mu Qur'ani egy'ekitiibwa mu aya gyensomye agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittakillaha, mutye Allah. Buli woobeera kulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu qawlan sadida, n'ebigambo ebikuvaamu bibeere birungi. Tonyiiza bantu, tovuma bantu, totyoboola bantu, tokakkanya bantu. Qawlan sadida, tugende tusaale, tugende tusuubule, tugende tukole kino, ebigambo ebirungi. Yuslihu lakum a'malakum, emirimu gyammwe gye mukola Allah ajja gibalongooseza, ajja kugijjamu efitina, enkwe n'ensaalwa, ebintu ebibya bijje mu mirimu gyammwe. Kati muzze okusaala, ajja kulongoosa esswala yammwe. Oli musuubuzi, ajja kulongoosa okusuubula kwo. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum, Allah ajja kubasonyiwa amazambi gammwe gonna ge mwakola, kasita munaakola istighfaaru nga Allah abasonyiwa. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, tubeere nga twogera ebigambo ebirungi nga tusaba Allah kisonyiwo atulongoseze emirimu gyaffe. Naga nti waman yuti llaha wa rasula, omuntu agondera Allah n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakad faaza fawzan azima, ku lunaku olw'enkomerero agenda kubeera mu kwesiima. Abantu bajja kuba baleekaana bakaaba, naye nga ggwe akola emirimu gino ojja kubeera mu kwesiima. Naga nti omuntu oyo yenna akola ekyo Allah ajja kumuwa ekifo eky'emirembe, aljanna. Abooluganda abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yatwagaliza nnyo okumutya, tukulembeze ekigambo takuwa Allah. Takuwa kyambalo, nga bw'olaba omuntu ayambadde ekyambalo, naye tulina takuwa nga kyo kyambalo kibeera ku mutima. Ne bwe yeggalira mu kisenge kye ne bamugamba nti waayiriza, tasobola kukikola, aga nti Allah ndaba. Wano wendi, Allah ndaba. Limba, aga nti Allah ndaba. Naawe akutta akasimuko, omuntu n'akukubira nti oli luddawa, nti ndi ku muzigiti, so nga ate tonnatuuka, oyo oba tolina takuwa. Naye ekyambalo kiri kasita kikubeera ku mutima, wallahi ojja kwogera ebigambo ebirungi, tojja kulimba, tojja kulyaza amaanya. Naye omuntu alina ekyambalo kino ekyokumubiri kibikka bwereere nga bwe twambadde bwe tuti, tubisse obwereere bwaffe. Tusaba Allah atuwe ebyambalo ebyo ebibiri, tubeere n'ekyambalo ekyokumutima ekitya Allah, ate tubeere n'ekyambalo ekibikka obwereere bwaffe. Abooluganda abakkiriza, hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba ittakillaha haithu ma kunta, buli woobeera tya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah kwoba okulembeza mu byonna. N'atugamba nti wahaliki nnasi bihulkin hasan, ate obeera ow'empisa ennungi eri abantu b'owangaala nabo. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu Qur'anul Karim essura ya 3 aya ya 18, atugamba ebigambo bino, bismillahir rahmanir rahim, atugamba wala yakhsabanna alladhina yabhalun bima atahumullahu min fadlihi huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum ila al-akhir al-aya. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala muteeka lino, abooluganda abakkiriza, tuleese olwaleero okutuba yaffe tujja kwogera ku bukodo. Abantu tukodowadde, ne tukodowalira ne bannaffe, ne tukodowalira ebika byaffe, ne twekodowalira ffe bennyini, gwe kennyini neweekodowalira. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala yakhsabanna alladhina yabhalun bima atahumullahu min fadlihi huwa khayrun lahum. Abaffe temulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala byeyabawa, byeyabagabirira mu birungi. Ebirungi bya Allah bingi. Tulina amamoroka, tulina ebizimbe, tulina faamu z'ebisolo bye tulunda, tulina abaana, tulina engoye, tulina buli kimu. Ezo fadhili za Allah subhanahu wa ta'ala tosobola kuzibala n'ozimalayo. Kaakati atugamba nti abantu tebalowoozanga ebyo bye nabagabirira mu bulungi nti birungi gye bali. N'atugamba nti bal huwa sharrun lahum, wabula kabenje gye bali. Lwaki? Olw'ensonga Allah bw'akuwa n'akugaziiriza mu byenfuna, Allah akunoonyaamu naawe kuwaayo. Naye bw'osalawo n'ogamba nti nedda nze kambeere n'ebyange sijja kubyejjako, wallahi bijja kufuuka kabenje gy'oli. N'atugamba sayutawaffakuuna ma bakhilu bihi yawma alkiyama, bagenda kuleeta olunaku olw'enkomerero
n'ebintu bye bakodowalira ku nsi kuno babikwambike babikusibe mu bulago ku lunaku olw'enkomerero, oba maali oba biki babikwetoolooze mu bulago bwo. walillahi miraasu samawati wal ardhi, naye no tulina okukimanya Allah yalina amawanika ag'eggulu n'ensi. wallahu bima ta'maluuna habiru, wallahi mbalayirira buli kye tukola ku nsi kuno Allah akimanyi era akiraba. Kaakati gwe Allah gwe yasukkulumya mu byenfuna n'akusitulako amadaala, abooluganda tokodowala, toolako wa abantu abeetaavu lw'ojja okufuna emikisa. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwongera. Mu surati Nisaa'i sura ya 4 aya ya 37 Allah tutegeeza alladhina yabhalun, tuyina abantu abakodowala ku nsi kuno, wayamuruna nnasa bilbukhli, ne batandika okulagirira abantu nti naawe kodowala, wayaktumuna ma atahum llahu min fadlihi, ate ne bakisa kino kyayina. Abooluganda abakkiriza, omuntu nga mukodo tayagala kumanya kyayina, ayagala kukikweka, era gwe boogezaako okujja gyali akikisa oleme kukiraba. Lwaki? Singa okiraba oyinza okufuna enniya emusaba nti owaayi olina ku nkota z'amatooke wano, singa ompaako emu ne ntwala abaana ne balya, wabula abikweka bukwesi eyo mu sitoowa ye, tayagala omuntu yenna abirabeko. Naye okwagala ebya banne ate ye musufu, kati ye kyayina akikweka. Bwe ziba sente tazibalira wano mu lujjudde lw'abantu, adda eri ebbali gye batamulaba. Kaakati bwadde eyo ng'anoonyamu kali akabi ak'olukumi kawaayo, ne omuntu agaba nga si mukodo yasuulawo omutwalo n'agenda. Kakati omukodo yakisa ekyo, ma atahumullahu min fadlihi, ebyo ebirungi Allah bye yamuwa abikweka. Allah tugamba wa atadina lilkafirin adhaban muhina, omuliro jahannama bagenda guyingiramu ebibonerezo ebinyoomebwa. Tulina ebibonerezo ebimu nga byamaanyi, naye ate tulina ebibonerezo ebimu nga bitonotono, ng'omuntu akatunuulira naga nti kano nako kabonerezo. Ekyokulabirako, omuntu ayinza okukusanga najjamu engatto ye n'agikukuba mu maaso, olabira ddala nti akantu ako katono, naye kanyoomebwa. Musajja gwe okkiriza otya omuntu n'akukuba ekigatto mu maaso? N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, ebibonerezo ebinyoomebwa abantu abo bye bagenda okufuna. Mu suratul munafiqun aya ya 7 sura ya 63 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti humul ladhina yaqulun, aya eno okukka Nabbi sallallahu alayhi wasallama baali bamaze okusenguka nga bavudde e Makka bagenze e Madiina. Jjukira nti omuntu buli lwasenguka atataaganyizibwa n'ebintu bingi mu byenfuna, emaali ye yonna bagireseeyo, atambula butambuzi n'agenda. Ate abasajja abo batambula nga tebalina ke basitudde, tebeesibidde entanda, ne batambula butambuzi ne bagenda e Madiina. Kaakati abasajja bano bwe baatuuka eyo e Madiina waliyo abagagga, ate waliyo n'abasajja abaavu. Kaakati mujjukire bulungi nti abatera okusiramuka ennyo nga bajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallama baali basajja baavu, wallahi nga tebalina kantu. Kaakati bwe baatuuka okwogera ne bagamba nti nedda, abo abagenda okusiramuka ewa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama mmwe temuwaayo kantu okutuusa abantu abo lwe banaamuddukako. Ate ekirungi nti ffe buli asiramuka tumuwa ekirabo. Obusiraamu bwatukkiriza tumutayirira, tumugulira enkuufiira, tumugulira ekkanzu ne tumwambaza, agende okuddayo mu bantu bali nga ddala kituufu akyuseeko. Bwe bamulaba baga nti omusajja akyuseeko nti ye asiramuse. Kaakati abasajja abo bwe babuulira bannaabwe ebigambo bino nga baziyiza bannaabwe obutawaayo, Allah n'assa etteeka lino ew'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam aga nti humul ladhina yaqulun, bagambanga bannaabwe la tunfiku ala ma inda rasulillah, temuwaayo awali omubaka wa Allah hatta yanfidhu, okutuusa abantu lwe banaamuddukako asigale yekka. Ne batamanya nti walillahi hazainu samawati wal ardhi, ne batamanya nti Allah yenna nnyini mawanika g'eggulu n'ensi. Walakinna almunafiqun, naye abannanfuusi abo abakikola la yafukahuna, tebategeera, tebalina magezi. Allah subhanahu wa ta'ala yasse essuula nnamba ng'eyogera ku bannanfuusi. Abannanfuusi bantu babi nnyo. Oyinza okubeera ne mukwano gwo nga munanfuusi,
naye nga tomanyi nti omusajja ono ddala kituufu munanfunsi. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti ayatul munafiki thalatha, obubonero bw'omunanfunsi buli busatu. idha hadatha kadhaba, bwe mba munyumya naye emboozi ye ya bulimba. ate wa idha waada akhlafa, bwe mukola naye endagaano ajawukanako. nomugaa tusinkanaawo saawa bwe ziti, saawa ezo z'omugambye bwe ziba 5 ajja saawa 9, akati aba ayawukanye ku ndagaano. ate bw'omwesiga n'omugamba nti munnange nti ye haki yange eno gitereke, wallahi akulyaza amaanya oba agikumpanya. n'agamba akookuna akeekwese mu bo, bw'omunyiiza n'atandika okuyomba ayonoona buli kimu. kakati omunnanfunsi mubi. era nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamusiza etteeka n'amugamba nti innamal munafiqun fi darki al asfali minan nar, abananfunsi be bagenda okusookera ddala. katugeze ng'omuntu asiika capati, furampe neyo giraba ekisookako ki? kakati omunanfusi yagenda okusooka okulinnya ekigere kye mu muliro, omukafiiri alyoke addeko. mu surat al-hadid Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ti alladhina yabhalun, mazima abantu abakodowala, abakodo. wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, ate ne balagirira abalala nabo okukodowala. omuntu osanga nga omuntu ayagala kusaddaaka oba ayagala kuwaayo, alabye omusajja ayitawo bambi oluusi ennyambala ye si nnungi, ng'ate ye ayina engoye mu nju zitudde, naga nti omusajja oyo empale zamuyulikako, kanfuneyo ekikanzu kyange n'empale endala muweeko naye ayambale. kakati bw'oleeta nniyo eyo ng'omukodo ali kumpi awo, aga nti totawaana, tumuwa, akulemesa, akuziyiza obutawaayo, oba okutta sente zoyagala okuwaayo mu masijidi ng'aga nti owaayo zaaki, bagenda zirya. abooluganda abakkiriza, abantu abo abakodo ne balagira abantu okukodowala. wa ya'muruna an-nas bil bukhli, ate waman yatawalla fa inna allaha huwa al-ganiyyul hamid. ate n'atakoma kukodowala, amateeka ga Allah n'agakuba emabega. bwe bamugamba nti eswala etuuse, aga nti mugende musaale, oyo tajjira ddala muzigiti. owookubiri, singa bamugamba nti zaka etuuse, tafaayo kutoola zaka. byonna olwaki? olw'obukodo. obukodo bubi nnyo abooluganda abakkiriza. era omukodo taliraanika. bw'abanga mukwano gwo, wallahi oba oli ku kizibu ky'amaanyi, ebibyo byajja okulya, gwe bw'ogenda ewuwe toyina kyojja kulyayo. Allah tutegeeza mu surati Tawba, atugamba ebigambo bino, alam ya'lamu, abaffe temumanyi ti anna allaha huwa yakbalu l-tawba, Allah yakkiriza okwenenya kwaffe. bw'oweenenya mu maaso ga Allah akkiriza okwenenyako an ibadiyo okw'abaddu be. ffenna abali mu nsi eno tusaba okwenenya, naye nga twenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. naga nti wa ya'khudhu sadakaati, saddaaka zonna ze mutoola Allah yasooka ozikwata. bwe kasita oleeta nniya nti ngenda kusaddaakayo 1,000, ngenda kusaddaakayo 1,000, ngenda kuliisa omuddu wa Allah yasooka okukwata sadaka eyo, naga nti eno yange. Allah n'agyeddiza. bw'amala okugyeddiza n'alyoka awoona ate gw'ogenda okuwa. wa anna allaha huwa at-tawwabu rahim. era tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okwenenya kwaffe, ate bw'oweenenya gy'ali akusaasira n'akusonyiwa amadhambi go gonna ge wali okoze mu bulamu bwo. abooluganda abakkiriza, tuli ku mukodo. omukodo ali wala nnyo n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ali kumpi nnyo n'omuliro. Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba al-bakhir ba'idu min Allah, omukodo ali wala ne Allah, karibu minan nar, ali kumpi n'omuliro. ate n'atugamba ba'idu min ar-rahma, ali wala n'ekisa kya Allah, ate ba'idu minan nas, ali wala nnyo n'abantu. omuntu bw'abeedde omukodo, tewali muntu akyala wuwe. tulina abakyala be tulina mu maka gaffe, tulina n'abaami n'abakyala nabo balina ababbaabwe, naye ojja kwesanga ng'oluusi omusajja mugabi ate omukyala si mugabi. bw'alaba abazze mu maka ebyokulya byonna n'abikweka, ate n'abaami abamu nabo bwe batyo, ne balagira bakyala baabwe okubeera nga bakodowala. akati ekyo kintu kibi nnyo. owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yakitugaana.
Abooluganda abakkiriza, tweggyemu obukodo. Gwe omwami ali wano oyinza okubeera ne mukyalawo kubanga waliwo yakinyumizaako. Ebigambo bino tubireeta tuggyemu ekyokuyiga. Yagamba nti bbaawe kyakola bw'agula sukaali kiro emu aleeta ebikopo n'abiteeka ku mmeeza n'amanya nti muli bataano n'ateekamu ekijiiko kimu kimu. Bw'amala sukaali n'amuggalira mu kabada n'akwata ebisumuluzo bye n'atambula nabyo. Ekyo ekintu kibi nnyo. Mukyala mulekere ebbeetu ly'ejjokooni ery'effumbiro n'okugabula abagenyi. Omugenyi ne bw'akyala mu maka go talina kajja kulyayo, omukyala amusiibula busiibuzi. Ekyo ekintu kibi nnyo. N'osanga omusajja yatunula mu ntamu y'enva, omukyala akole mulimu ki abooluganda? Ebyo byonna bitulaga obukodo. Abooluganda abakkiriza, obukodo bubi nnyo. Aisha radhiyallahu anha, hadithi eno ejjibwa ku mukyala wa Nabbi, ye mukyala yekka Nabbi gwe yawasa embaga. Naffe ne tukkirizibwa okuwasa embaga. Ate ye mukyala Nabbi gwe yawasanga bikira, talabanga ku muntu yenna. Kaakati atugamba ebigambo bino. Radhiyallahu anha agamba, kala Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, lwali olunaku lumu baali batudde, Nabbi n'amusomera ebigambo bino. N'amugamba nti nno as-sahawatu shajaratun, obugaba, okugaba. Omuntu alina omukono omugabi, alina omutima nga gugaba, gwagaliza. Agamba nti shajaratun muti usuluha fil janna, ekikolo ky'omuti ogwo guli mu jjana eyo waggulu eyo. Wagaswanuha, n'amatabi g'omuti ogwo mudalliyatun fi dunya, galeebeetera kuno ku nsi. Amakulu nti ensibuko y'omuti ogwo, ekikolo n'emirandira biri eri waggulu mu jjana, naye amatabi g'omuti ogwo kuliko emiyembe, kuliko ovakado, kuliko fene, kuliko buli kimu, bireebeetera wano ku nsi. N'agamba nti faman ta'allaka bigusni minha, omuntu bwe yeekwata ku ttabi limu ery'omuti ogwo afunako ekyokulya, mudduhu ila aljanna, gumutwaliriza mpaka n'ayingira mu jjana. Amakulu nti omuntu agaba alinga omuti ogwo, buli lwogaba Allah ayanjuluza emikono gyo. N'agamba nti walbukhul, n'omuntu omukodo, shajaratun, nagwo n'atukubira ekifaananyi, nagwo gulinganga muti usuluha fi nnaari, ekikolo ky'omuti ogwo kiri mu muliro jahannama. Wa agswanuha, ate n'amatabi g'omuti ogwo mudalliyatun fi dunya, galeebeetera wano ku nsi. Tunuulira omuti oguliko amaggwa, bwe guleebeetera wano toyina kyogenda kujjako, otunulako obutunuzi gwe n'otambula n'ogenda, toyina kyogenda kulyako. N'agamba nti faman ta'allaka bigusni minha, naye kyannaku nnyo omuntu aneekwata ku muti ogwo gw'obukodo, mudalliyatun ila nnaari, gumwolekeza eri omuliro jahannama. N'agamba nti wasahiyu, omuntu agaba ku kyayina, karibu min Allahi ta'ala, ali kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba karibu min aljanna, ali kumpi n'ennyumba ey'emirembe aljanna. Ate n'agamba nti karibu min annas, abeera kumpi n'abantu. Omuntu agaba, abantu bamwagala era bamusemberera, naye omuntu atagaba, abantu bamwewala ne bamudduka. N'agamba nti nno, n'agamba baidu min annaari, ate ali wala n'omuliro, teguyinza mumusemberera. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ya Aliyu, owange gwe Sayyidina Ali, wulira ebigambo bino. Bwe natambuzibwa ne ŋŋenda mu ggulu eyo ne neetooloola ejjana, nalaba nga maktuba ala baabil janna, nga ku miryango gy'ejjana kwawandiikibwako ebigambo bino. N'agamba nti anni makhrumatun ala kulli bakhilin, mazima nze Allah siyina kisa ku buli muntu yenna omukodo. Allah tayina kisa. Tya omuntu eyeeraga, osobola okujja wano n'otukolera ekintu noga nti masijidi eno kanjiteekemu kapeti oba njisiige rangi, bw'omala n'odda wali noga nti babadde basaalira mu nfuufu naye nze nkikoze. Oba n'ogamba nti kaŋŋende ndiiseyo omuddu wa Allah, bw'omala okumuliisa ate n'otandika okwogera. Omuntu eyeeraga mu bantu Allah tamwagala. N'agamba owookubiri wa uqul walidain, n'omuntu ajeemera abakadde be. Abooluganda abakkiriza, mugondere bazadde bammwe. Oba maama yaaliwo muwe ekitiibwa, oba taata yaaliwo mukwate bulungi. Abantu abamu, waliwo juzi eyayogera n'agamba nti nze ndi musiraamu, imaani yange nzijuvu,
taata wange oba maama wange olunaku lwa Krismasi simuweereza kyakulya, abooluganda oba okoze bubi, gwe muweereza ekyokulya. Si gwe agenda okumuvunaana ku ddiini ye, agenda okumuvunaana ku ddiini ye waali. Ibrahim alayhi salatu wassalam yalina kitaawe Azara, naye Ibrahim yatuuka n'okusabira kitaawe Allah amuluŋŋamye, naye gwani obanga oli yali nabbi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalina jjajjawe Abdul Muttalib, naye yasigala amusabira aluŋŋame mpaka ku ssaawa eyaggyibwamu omwoyo gwe, naye omusajja yagaana okukola ki? Yagaana okusiramuka. Naye obwo bwonna buzibu bwe Allah yagenda okumuvunaana. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, bazadde baffe tubagondere. Bw'otuuka waali tekikugaana kufukamira, ne bw'oba musajja mukulu nga nze fukamira omuwa ekitiibwa. Nabbi n'ayongera mu maaso n'agamba, ya Ali, owange Ali, wulira ebigambo bino bye nalaba ku miryango gy'ejjana. N'agamba alfasiku sahiyu, omuntu omwononefu ku nsi kuno nga mugabi, ahabbu min Allahi ta'ala, Allah amwagala nnyo, min abdi bakhil, okusinga omuddu asinza Allah naye nga mukodo. Nojja osaala wano n'ofuluma wali emmere yo girya wekka, niwabeerawo omusajja wali mata yanywa omwenge, n'omugaa nti sebo enjala ennuma, n'akuga nti bakuwe kyolya, ne bakuwa n'olya n'okkuta. Ate oyo Allah amwagala olw'ensonga nti okoze ogumu ku mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Firawuna yawangaala emyaka gyonna, naye nga musajja yali agaba, Allah n'amuwangaaza. Nabbi Musa n'atuuka okugamba, ayi Allah, lwaki tozikiriza musajja ono akujeemera? N'amugamba nti sijja kumuzikiriza, alina omulimu gwange omulungi gwakola. Nabbi Musa n'alaba nga kimususseeko. Allah n'alyoka amugamba, njagala onsaba olunaku lumu lwokka bwe ruti omusajja oyo aleme kusaddaaka. Era abantu bwe bagenda ewa Firawuna yabagoba bugobi, bw'abagoba Allah n'alyoka assa nti kaakati ngenda kumusaanyaawo. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, tweggyemu obukodo, Allah atwagale. Bwe tunaaba tugabye, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwagala. N'amugamba, ya Ali, owange gwe Sayyidina Ali, wulira, lamma halaka Allahu ta'ala aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda ejjana, ennyumba ey'emirembe, kaalati ya rabbi, ejjana yayogera ebigambo bino, lima halaktani, lwaki ontonze nze ejjana, ennyumba ey'emirembe. Kaala Allahu ta'ala, Allah n'agiddamu n'agamba ejjana, halaktuka, gwe ejjana nkutonze, likulli sahiyun takiyun, nkutonze eri abantu bonna, eri buli muntu omugabi agenda okugaba ng'ate antya, assa amateeka gange mu nkola. N'olwensonga eyo tutye Allah, ate tusse amateeka ge mu nkola, Allah ajja kutuwa ejjana. Kaalatil janna, ejjana yaddamu n'egamba Allah, raditu bidhalika ya rabbi, Katonda wange ndi musiimu n'ekyo mukama wange kyontondedde. Ejjana n'eyongera n'egamba, waman halafa hawaa'u, n'omuntu aliyawukana ku ndowooza y'omutima gwe, obwagazi bw'omutima kye gumulagirira, n'akikola nga kibi, ye n'akyawukanako, n'akola ebirungi, kannatil jannati ma'waahu. Ejjana yaddamu n'egamba, obudde bw'omuntu oyo agenda kutuula mu nze atebenkere. N'agamba nti waman ataa hawaa'u, naye omuntu aligondera obwagazi bw'omutima gwe, kanati naaru mathwaahu, omuliro bwe budde bwe gy'agenda okuwangaalira. Era nabbi n'agamba, ya Ali, owange Ali, nkubuulire, lamma halaka Allahu ta'ala an-naar, Allah bwe yatonda omuliro, kaalati ya rabbi, omuliro nagwo gwayogera ebigambo bino ne gugamba, lima halaktani, Katonda ontonze nga ndi muliro, lwaki ontonze? Kaala Allahu ta'ala, Allah n'addamu omuliro n'agugamba, halaktuka, gwe omuliro nkutonze, likulli bakhilin, eri buli muntu yenna omukodo, wa mutakabbir, n'omuntu alina olunkulu eyeekuluntaza ku banne, neyeekuluntaza neyeekuluntaliza ku buli omu, era oyo budde bwe muliro. Kaalati naaru, omuliro ne gamba, ya rabbi raditu bidhalika, Allah nange nsiimye ekyo, nawe omuntu omukodo eyeekuluntaliza ku banne, obudde bwe muliro. Omuliro gwasiima. Wakala nabbi sallallahu alayhi wasallama, nabbi n'ayongera mu maaso n'agamba, ma min rajulun, tewali musajja yenna ku nsi kuno, yatasaddaku fi yawmin, ng'asaddaaka emisana wa laylan n'ekiro, illa khufidha,
wabula Allah mukuuma oba Allah mutaasa ayamuutu min ladagat okufa nga abojjeddwa ebisolo ebikambwe oba omusota oba sigga n'ebisolo ebirala ebikambwe. Eri omuntu gw'oyinza okusanga ng'aliriddwa ekisolo naye kasita bwejjamu obukodo n'otandika okugaba Allah akukuuma mu ebyo. Aw hadamin oba okubuutikirwa ekizimbe nga kino ne kikugwira oba omuti Allah akutaasa ebintu ng'ebyo. Aw mautu bagtatan oba okufa ekibwatukira muba muli awo ne baga nti gundi afudde n'otandika okwebuuza abadde mulwadde titalwadde naye afudde kikutuko oba afudde bagtatan. Kakati ebintu bino tubikole Allah atutaase enfa efaanaganako bwetyo olw'ensonga nti omuntu bw'afa kibwatukira omuntu oyo ayinza obutakola tawuba, ayinza okulowooza nja kwenena enkya naye olwaleero Allah n'amujjulula. N'olwensonga eyo bwe twejjamu obukodo ne tusaddaaka Allah ajja kututaasa ebigambo ebifaanaganako bwebityo. Nabbi era yayongera n'agamba swaddaaka ze mutoola tutfi'u ghadhabullah tukendeeza oba kukkakkanya obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti watutfi'u ghadhabun nar era kikkakkanya omuliro nga bw'onooleeta amazzi n'ogayiwa ku muliro, omuliro ne gukola ki? Ne guzikira. Ogubadde ogubumbujja oba ogubadde ogwaka ennyo, omuliro amazzi ge gaguzikiriza. Naawe bw'oba ng'olina obusungu nnyo ku mazzi, omutima gwo gujja kukkakkana. Kakati ebintu ebyo byonna mbasaba lillahi subhanahu wa ta'ala tubeere nga tubikola. Allah atutaase enfa efaanaganako bwetyo gye muwulidde. نفعني الله وإياكم بهذه كتابه. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. توبوا إلى الله أتائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم سنقوم أمام ربنا. عباد الله أوصيكم ونفس بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وحالك الناس بخلق حسن. Abooluganda abakkiriza mu kutuba yaffeeno ey'okubiri atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amalungi ng'ate majjuvu. Allah tumwebaza eyatujje mu mwaka guli 2024 n'atutuusa mu guno gwe tulimu 2025. Abooluganda abakkiriza weebaze Allah. Lwaki tubala ennaku zino naziri? Olw'ensonga nti ojja kugenda ku ssomero bakubuuze nti olwaleero ennaku z'omwezi mmeka, ojja kwogera ziri. Naye ate bwe tubeera eno bwe bakubuuza zino ng'ogamba nti zino olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 7. Abooluganda abakkiriza mbakuutira mu kutuba eno okutya Allah mu buli mbeera yonna, tukulembeze takwa. Bw'onootya Allah nga kyokulembeza wallahi tojja kulimba, tojja kugeya, tojja kubba, tojja kulyazaamanya, tojja kukumpanya, tojja kuwaayiriza. Ojja kuba omanyi nti olina ekyambalo ekyokutya Allah ku mutima gwo. Abooluganda abakkiriza tugoberezeeko emirimu emirungi oluvannyuma lw'okusobya ku bannaffe. Tugoberezeeko emirimu emirungi oluvannyuma lw'okukola ensobi. Omuntu akola ensobi n'atafaayo kwenenya. Abooluganda abakkiriza mu kutuba yaffe ey'okubiri tukyali ku bukodo. Allah atutegeeza mu surati al-munafiqun era atugamba ebigambo bino mu aya 10 ne 11 aga nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Abooluganda abakkiriza nga tetunnavunula aya yaffe eno twagala tutunulireko ku byafaayo ebimu ebyaliwo mu bantu abaatukulembera mu nsi eno. Mu Banu Israila waliyo omusajja yali mugagga fugge. Njagala ogyeyo ekifaananyi ekyo okikubeko wano mu mbaale mu kitundu ky'olimu ogambe nti ani omugagga, ng'omusajja oli buli kimu akiyina, faamu agiyina,
ebisolo abiina, byonna abiina Allah yamuwa, n'azimba ekikomera ku maka ge. Kati Allah agezesa abantu abafaanaganako bwe batyo. Allah olunaku lumu n'amuleetera omuntu yali mwavu nnyo ng'ate mu nnaku muyala, n'agenda n'akonkona ku geeti, bannange munyambe munzigulirewo. Omusirikale n'alaba naga nti ate gwe oyagala ki wano w'abagagga? Waliwo ebifo ebimu byotasobola kugendamu, kati nga musiniya kooti eyo nga buwa abasajja bazimba ebikomera, gwe omunaku oyitawa, toyina kagaali, toyina kamoroka. Kaakati omusajja ono yalina mukyala we nga mulongoofu, omukyala yali mulongoofu. Kaakati omwavu oli bwakonkona naga nti bannaye enjala ennuma nnaku 3 sinnalya, naye bwe muwabaawo n'akookulya kwonna mukampe. Omusajja bwe yalaba omunaku oli azze, yagamba omusirikale nti mugoba agende, mugamba agende wano tewali bya bwereere. Musajja wattu n'afuluma, omukyala eri awulira, n'ajja mu ddiiro wano naga nti ogobye waaki? Tuyina n'emmere gye tuyiwa mu kasasiro, singa omusajja oyo omulese ne tumuwa kamere kano. N'agenda ng'ayogera, Katonda wange nange wandimpadde ku by'obugagga nembeerako nga bano, enjala netannuma bweti. Musajja wattu n'atambula n'agenda. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala akola ebyamagero. Omusajja ono omunaku gwe baagoba ng'omugagga yamugobye, Allah n'aleetera omugagga oyo ebizibu. Emmaali n'etandika okukendeera mpola mpola, endwadde ne zijja mu maka. Omukyala yalaba abaana tebakyasoma, babagoba school fees, buli kimu kigenda kiggwawo, bulwadde tebuggwa, omwami ebyobugagga biggwawo. Omukyala n'alaba ng'agenda adda mu kibuga okunoonya ebyokulya ajja aliisa ebbaawe eyali omugagga. Ekiseera kyatuuka, omukyala n'alemererwa. Omukyala oyo bw'alemererwa n'aga nti nze obufumbo bunnemye ngenze. N'agenda ku street nga bwe mulaba, n'atandika okudda ku bintu awo nga kusiika chipusi, kutunda bogoya, menvu, ago biki. Bwe yadda ku ebyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'atandika okugaggawaza omunaku oli eyajja mu maka ago. Allah bw'agaggawaza omunaku oli, omunaku ne yeekubako enfuufu, n'atandika okwambala bulungi, n'afuna ekidduka, n'azimba amaka. Bw'amala okuzimba amaka ge n'aga nti wallahi wano wentuuse nsaanye okunoonya omukyala gwe nnaawasa omulungi omulongoofu mmuteeke mu maka gano. Omusajja oyo bwe yatambulatambula n'agwa ku mukyala oli, n'amugaa nti nnyabo jangu. Mukyala n'agenda gy'ali n'aga nti okola ki? Nti andi wano njiya bwiya buntu buno bumenvu buno nfuneko akasente, naye nalina omusajja nga mugagga naye ebyobugagga byaggwawo nenziruka mu maka nenzija kuno. N'agamba nti ye gwe mbadde nnoonya, njagala omuntu afunye ku nnaku ng'eyange. N'akwata omukyala oyo n'amutwala mu maka ge. Bw'amutuusa eyo n'akola embaga, n'ayita abantu ne bajja ne babeera ku mukolo. Abantu abo bwe babeera ku mukolo ogwo, ne wayita ekiseera, Allah n'abawa ezzadde. Bw'abawa ezzadde, Allah subhanahu wa ta'ala ate n'akyusa omusajja oli eyagoba ono omunaku, naye n'ajja ng'ali mu mbeera ey'oli gye yalimu, naye ajja akonkona, bannange munyambe, bw'obaawo ak'okulya mumpe. Omusajja n'alagira omusirikale n'aga nti muggulire ayingire. Ne bamuggulira n'ayingira. Bw'ayingira n'aga musooke mumuwa amazzi anaabe. Ne bamuwa amazzi n'anaaba. N'alagira mumuwe n'engoye akyuse, ng'omusajja naye munaku nnyo. Ne bamuwa n'engoye n'akyusa. Bw'amala okukyusa engoye ze n'alagira mukyala we nti kale leeta ebyokulya. Ne baleeta ebyokulya ne babiteeka mu ddiiro awo. Omusajja n'atandika okulya emmere. Omukyala ono bwe yatunuulira oli mukyenyi, yaddayo emmanju n'atandika okukaaba, ono alya emmere. Bwe yali ng'alya emmere, omusajja n'agamba mukyala wange alaze waka nzireyo ndabe. Yamusanga ali mu maziga. N'amugamba nti mukyala gwe tufunye omugenyi, ate okaaba okaabira ki? N'agamba nti ekinkaabya nina ennaku ku mutima. Omusajja gw'olaba oyo yali bba wange, naye omusajja yajja eka nga musajja munaku talina kantu. Bba wange oyo yamugoba. N'agamba nti miskini mumugobe. Ne bamugoba. Tetwetaaga banaku wano. Akati omusajja oli bwe yagenda, emikisa gyonna n'agitwala. Kyekinkaabya nalekayo abaana nga 3. N'agamba nti naye omanyi omunaku gwe mwagoba? N'agamba nti wallahi simumanyi, saamulabako. N'agamba nti yenze.
omukyala ne yeeyongera okukaaba nadda wali n'agamba omusajja oli nti kaakati ono tajja kuva wano, mufune boys quarter, mumuwe ennyumba, mumuwe omufaliso, n'amugulira buli kimu, n'asigala ng'amukuumye. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, tuleme kugoba abantu nga bazze kutwetaagira, tubawe ku bye tuyina. Ebyo byonna bireetebwa na bukodo. Allah atutegeeza wa anfiku tuweeyo mimma razaknakum, mu ebyo bye yatugabirira, min kabulu olubereberye an yaatiya ahadakumul maut, nga malayika walumbe tanaba kujja, malayika walumbe essaawa yonna akonkona. Fayaqulu rabbi, omuntu ono atayagala kugaba agambe nti laula akhartani, Allah singa onnindirizza ila ajalin karibi, eri ebbanga eggere ery'okumpi, male okusaddaaka bye nnina, nsaddaake buli kimu, n'engoye ze naleka mu keesi nzisaddaake, esente ziri ku akawunti nzisaddaake. Fa aswaddaka, tagenda kukaaba swala wadde kisiibo, wabula agenda kugamba fa aswaddaka, buli kye nnina nkiweeyo, wa akun min assalihin, mbeere mu bantu abalongoofu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali nga tannagibwamu mwoyo, yayita muwala we Fatima n'agamba nti ya Fatima, ninawo sente mmeka? N'amugamba sab'atu dananir, tulina derehema 7. N'amugamba nti zisaddaake, nga sinnagibwamu mwoyo, era n'ayanguwa mangu n'akwata sente ezo n'agenda azisaddaaka. Naye ffe mmeka ze tulina emitwetwe mmeka? Nejjululwa ng'ezo ziri awo. N'agamba mu aya eddako, walan yuakhira Allahu nafsan, Allah talindiriza mwoyo, idha jaa ajaluha, entuuko zaago bwe ziba zituuse, Allah alagira malayika al-mauti nekujjulula. Wallahu khabirun bima ta'malun, mazima Allah mukugu nnyo kwebyo bye tukola. Mu suratul Qiyama Allah tutegeeza era omwanadamu agenda kulajana, fala saddaka wala salla, omuntu ono teyakakasa obubaka Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yajja nabwo, yawakanyanga buwakanya nti Nabbi Muhammad naye nabbi, ffe tetumumanyi ng'abajju bwe bakola, bamuwakanya tebakakasa nti nabbi wa Allah. Era tebaakomaawo, tebasaala na kusaala swala zaabwe, walakin naye nno kazzaba watawalla, amateeka ga Allah baagakuba amabega ne balimbisa. Eyo Qur'ani bw'ogisomera abantu abo baga nti si ya mazima, si ntuufu, naye ng'ate yeerimu ebigambo byonna ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byayagala tukole. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, ne yeekandagga n'ava mu bantu n'addayo eri mu maka ge Abu Jahali, nga yenna azimbye, n'agamba nti nedda, oyo Muhammadi muzukulu waffe talina bituufu, naye nga omusajja yeewaana. Allah atutegeeza awla laka fa awla, okuzikira kukwo, thumma awla laka fa awla, era okuzikira kukwo. Allah yazikiriza abantu abo abaali beeyisa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abooluganda abakkiriza, nga tumaliriza kutuba yaffe, tubeere mu bantu abeettanira okuliisa abantu, twagalize bannaffe, naffe tulyoke tufune bannabbi 3. Musa alayhi salatu wassalam, lumu Allah yamubuuza, ya Musa, ku mirimu gyange mulimu ki gwokoze? N'agamba nti Allah, nkowodde abantu bajje mu kkubo lyo. N'amugamba nti ogwo si gwange, ogwo gugwo, nagukukwasa gukole. N'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ensadde swala. N'agamba nti ogwo si gwange, gugwo, nagukukwasa. N'agamba nti nsomye Qur'ani Tawurati. N'agamba nti ogwo si gwange, gugwo. Nabbi Musa n'alemererwa, n'agamba nti Allah, ndagirira emirimu gyo ngikole. N'amugamba nti omulimu gwange ogusooka, oyina omuntu ku nsi kuno gw'oliisizza ku mmere. Nabbi Musa ne yeewuunya, n'agamba nti okuliisa kikulu, mulimu gwa Allah, kubanga Allah aliisa ebintu bibiri, aliisa omwoyo, bye bigambo bino bye twogera, kala Allahu ta'ala, kala Rasulullah, eyo mmere ya mwoyo. Ne tubeera n'emmere ey'omubiri, gy'olya lumonde, muwogo, matooke, omubiri ne gufuna ki? Ne gufuna amaanyi. N'amugamba ekyokubiri, oyina omuntu gw'ojjanjabyeko omulwadde? N'amugamba nti nedda. N'agamba nti okujjanjaba mulimu gwange. Omuntu bw'alwala, abasawo ne bajja ne bamwekebejja, ne batandika omumukolako, Allah aleetawo ekisa kye, omuntu oyo n'awona. N'amugamba ekyokusatu, oyina gw'oyambazizza ku lugoye? Nabbi Musa ne yeewuunya, n'agamba nti emirimu gye tulaba emitono gye gya Allah, funa omuntu omwambaze, ojja kuba okoze omulimu gwa Allah, kubanga Allah ayambaza buli kintu kyonna.
libaasu takwa ey'okumutima n'agikwambaza, neeno libaasu ey'okubikka emibiri gyaffe n'agikuwa. Nakyo ekirala okujjanjaba, Allah ajjanjaba emitima. Singa omutima gwo gubadde muli obunanfunsi, gubaddemu enkwe, Allah yajjanjaba enkwe n'azijjamu, efitina yazijjamu. Naye okujjanjaba kuno okw'omubiri kuli eri mbasawo. Nabbi Musa nayewuunya nnyo ebintu ebyo, naawe bikole insha Allahu taala. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mukwano gwa Allah, yaliisanga abantu. Ekyewuunyisa, yagambanga mukyala we nga bafumbye, n'amugamba nti jjula emmere. Bwe bajjulanga emmere ng'adda mu luguudo wali ng'ayimirira, abayi mujje wano waliwo ekijjulo, ng'abantu banguwa bajja nga balya, ng'aga nti kale mugende. Yakola omulimu ogwo akabanga, Allah n'amugamba sijja kutta olw'ensonga eyo, okujjako olimala kunsaba. Kaakati ng'akikola, lwali olunaku lumu yagenda ku kkubo awo, alagidde mukyala we Hajara ajjudde emmere, yasanga abasajja baali 3 nga bakadde, ne yeewuunya n'aga nti bano abazeeyi mbatwalawa, naye Allah bampadde katugende. N'abayingiza mu nju, n'aga nti mujjule emmere, ne batandika okulya. Naye kyamwewuunyisa ng'emmere eyita mu nnyindo, eyita mu matu, bagisesema. N'aga nti ya Allah, bantu bakika ki bano bompadde olwaleero? Allah nkusaba oleme kumpangaza kutuuka mu myaka gino. Allah n'assa malayika mauti n'agamba nti bano be bazze okunona omwoyo gwo. Mu bana abakyadde mulimu malakul mauti. Nakugamba sijja kujjulula okujjako ng'onsabye. Era Allah n'alagira malayika mauti n'emugjamu omwoyo. Abooluganda tuliise ku bantu, twejjemu obukodo okuliisa mulimu gwa Allah. N'ekisembayo, Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yasaba Allah n'aga nti mpawo y'oku mirimu gyo ogumu ngukole. N'amuga nti ya Sulaiman, tojja kusobola mirimu gyange. N'aga nti nkusaba ngezeeko. N'aga nti kale salawo kyoyagala. N'agamba nti njagala kuliisa. Allah n'amuga nti kyoyagala, nti ye. Kale weeteeketeeke. Nabbi Sulaiman n'anoonya awali ennyanja nga ku Lake Victoria, n'alaba ekisaawe kyali kigazi. Mujjukire nti yasomba emmere okumala emyezi 3. Ebisolo byasomba, abantu ne basomba, amajini ne gasomba, n'asomba buli kika kya mmere n'ateekaawo. N'ebisolo bino ebyasomba ng'endogoyi biki ne bibeeraawo. N'amugamba, Katonda wange, mmaze okweteekateeka, ngenda kuliisa ebitonde byo. Allah n'amugamba, kyosazeewo nti ye. Allah yaleeta ekyennyanja kyali kimu, kyava mu mazzi eri, ne kimira ebintu bino byonna bye baasombera emyezi 3. Byonna kati ebyasigala wano ne bitandika okukaaba, enjala etuluma. Nabbi Sulaiman yadda wali n'asaaleera kabbiri, n'aga nti ddala kituufu omulimu gwa Allah tewali asobola gukola. Gwe bw'oliisa omuntu oba oyambyeko buyambi, okozeeko kitono nnyo, nawe Allah agenda kukuliisa ku lunaku olw'enkomerero. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadithi, njagala Rolex, mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi, osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel. Tusange Ikyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756341354. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.